Olutalo lwa pallaso lwakomyewa ne lutalo naye pallaso wantadde mbizibu nonsalawo tuyingire lutalo gw'omanya ajjudde abakazi bambeera ku mizigo banzaalamu babiri taata waabwe baana banjawulo simanyi abakazi b'omukiyembe bano abakuba amasimu ku Ddembe FM simanyi bakubira mukunja n'abadda wa pallaso watutadde mu kazibu lutalo tagenda Lutalo alina amaanyi ga mpowooze naye mangi nnyo lutalo alinga olujegere amaanyi g'olujegere obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo naye tugende mu maaso pallaso ffe tumanyiddwa Mayanja family we cause chaos lulimmeko olutalo lwa pallaso ne lutalo how is it lutalo yawangudde majje ga pallaso nga tegatudde gagayembo mwalina engeri gyabuukabuuka ku stage nga nabuuka wamulabako lutalo nga kisakirasakira kimuleetedde nga kinyenyaga mabina kisa lutalo nga abuukabuuka nga pallaso ssebo omusajja gwe weesimbamu manya tuyina pate tuyina omukolo very soon mbajjukiza josted alina omukolo ku Hotel Africana Mr. Semakula highly disciplined person, simple and humble, God-fearing person, with much respect. Here is training a kubyagendo okwogera naddi atya. Oyo bamuyita Mr. Semakula agenda bera mu Hotel Africana manya mu Serena 46 years of age. Jukira akasajja kalina rekodi yako kaleeta kabaka mu by'okuyimba mu bivvulu kabaka. Yes, milestone weziwange ekitiibwa wonna we ziri naye nga mbajjukiza temuva ku bayimbi bato